Okay, kastonda ba omanya nyingiddewo mu vibe ya lugambo. Mu comment section gamba simple lutuwe. Nange ngina dubawa kati vuga video. Ezimu ku achievements za National Unity Platform okuva yatandika okulwanyisa regime ya Museveni zotasobola kwerabira kwe kulabisa kwerabisizaamu government ya Muzeyi Museveni. Paalamenti emaze ebbanga nga bali mu recess, olunaku olwaleero bakomyewo. Naye olunaku olwaleero gwatagoberedde kibadde mu Paalamenti nzize okulaga okulabisa okubadde mu Paalamenti. The Right Honorable Leader of Opposition, Joel Ssenyonyi, aweereddwa omukisa okwogera ku floor of Parliament. N'alabisa Anita mo. N'amuleka ng'amukoze ati. Akapale nako nakamujjamu nakamulaga ati. Njagala olabe ekibadde mu Parliament leero nga Joel Ssenyonyi alabisa abantu. Tambuza video. Rally. I got a bit confused. I said, now, on the one hand, you're beating our supporters, but you're helping to ferry supporters of another candidate. How does this work? When we saw His Lordship Justice Simon Byabakama, the EC chairperson, saying, after you have voted, please go home, police will protect your votes. People are wondering, now, this police is ferrying supporters of another candidate to their rally, and you expect that they are going to protect the votes of everybody? It does not quite make sense, Right Honourable Speaker. You said police was ferrying supporters of one candidate. Yes, the police where? struck From where? in Mbarara, ferrying them to Boma grounds for the rally of candidate Yoweri Museveni. That was yesterday, Right Honourable Speaker. I was actually in Mbarara yesterday. Kati okubayita okulabisa kwembadde mbagamba. Olunaku lw'ejjo nga Museveni ali Mbarara. Ebimoloka bya poliisi byalabiddwa nga bisomba abawagizi ba NRM okubaleeta ku kisaawe wagenda okuba rally. Kino Joel Ssenyonyi Kyakoze alaze eggwanga nti first and foremost speaker w'eggwanga Uganda tali informed. Ali awo kebe bukebe malebe bulebe. She is not informed. Akantu ako ka trendinze the whole day. Either nga speaker just abadde yewuddiisa oba abadde tayagala kulabisibwa, naye era amaliriza ng'alabisibwa. Era n'agamba nti Byabakama yavayo n'agamba nti bannaye mumala okulonda, go back home, the police egenda bayamba okuprotectinga akalulu kammwe. Kati abantu bagamba police tuyambo etya okuprotectinga akalulu kaffe ng'ate the same very police yekozesa ebimotoka byayo okusomba abantu okujja mu rally za Museveni. Kino kiraga lwatu nti police has taken side. Because mu campaign tokkirizibwa kukozesa motoka ya government. Naye wano bakulaga nti police ezisomba. This is the same very police gye bagamba nti yegenda okuuma akalulu ka bannayuganda. Kati nno Gwanda bakirabika protest vote Joel Ssenyonyi ajongeddemu stamp. Okategedde? Because mu ssemateeka w'eggwanga Uganda police teyina kukola kikolwa ekyo kyekoze. It is not supposed to be partisan at any point. Okwata emmotoka ya police ennene bwetyo n'ogitekamu abantu ba NRM, emmoloka tebagipangisa. Ekisooka emmoloka erina kukola mirimu gya police. Kyoyala okuŋŋamba nti abo babadde ba police naye nga bawagizi ba NRM. Wongamba bwotyo era nakyo bawekubye ejje. Owa police toyina kuba na kibiina ky'owagira. Okategedde akantu ako. Ono bamuyita Joel Ssenyonyi. Bagenda mwekuliramu mulago. Ali mu kuba kuba kataamu egenda. Ali mu kuba kuba kataamu egenda. Because Museveni yabadde Mbarara. Gye tubadde tumanyi nti alina amaanyi. Kyagulanyi yaliyo yagikuba n'epiipa ne bakwata n'abantu. Ekisaawe kya Boma grounds baakimulemesa ate bo bakikozesezaamu. But on top of that, basazeewo n'okusomba abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo. Yenna abadde atambuza kinarrative ky'ekisiru nti Kyagulanyi tannaweza numbers Besigye gye yalina w'omusanga mu kkubo oluyi omugambe oli musiru. Wekiba kisoboka mwongere oluyi. Okitegedde? Soko ebuuze gwa aina endowooza ey'ekibogwe.
Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine situations oba environment gyakoleramu campaign Kano Kizza Besigye gyakolerangamu ekyo kyebuuze no. Kano Kizza Besigye oba Alhaji Nassar Sebagala baali basobola n'okuba lwale wali ku City Square. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tasobola yadde nakulabibwako ng'ayimiridde kumpi ne City Square nga tiyagasi tavuddeeyo. So oye nasinika ebinnyo nga gamba ekigambo ekyo nsaba omukuba oluyi ompite ngenda kuwoza. Tewali munnabyabufuzi yali afunye numbers nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ze yali afunye. Ekyo ojja kukkiriza nange oba ojja kugaana. Era bw'okigaana ojja ba musiru nnyo gwe baateeka popo mu mutwe. Because Bobi Wine amidst all the tear gas mulabe ekibadde Luweero. Mwalabe ekyali e Masaka. Mwalabe ekyali e Iganga nga baakuba n'omuntu essasi n'afa. Mwalabe ekyali mu Arua. Kati mwabaleeta obufaananyi bwa Besigye nti tannaba natuuka ku crowd za Besigye. Besigye environment yakunoonyezangamu akalulu yali etya. Olwaleero Bobi Wine abadde even forced okuddamu okwambala bulletproof. Ekimukubiraga nti he is not safe mu kalulu kano kaalimu. Naddala ng'alwanagana ne poliisi erowooza nti eri mu kukuuma mateeka oba kukwasisa mpisa ng'ate the same police ekozesa emmotoka zaayo osomba abawagizi ba Museveni okujja ku Lwale. Gwakategedde gamba nti simple sabula emboozi nkwongera emboozi oba sikwongera. Kati njagala owulirize Joel Ssenyonyi kyamaze nakyo ate tukomewo. Okay. I don't know if you didn't see it, Right Honourable Speaker, but it happened in Barara yesterday. Right Honourable Speaker, the 6 p.m. narrative that I saw the IGP talk about, yes, according to the regulations and the guidelines, presidential rallies should end at 6 p.m. All rallies, actually. We should endeavor to respect these guidelines. I have a challenge, Right Honourable Speaker, in my camp and my presidential candidate. Police will normally take us off the main roads. A distance that should be 20 minutes ends up lasting 3 to 4 hours. So inevitably you will get to a rally late. And this is a complaint that we have raised regularly. Why is it that where other presidential candidates pass, the NUP presidential candidate is not allowed to pass? What is the issue? That you have to take us around in these circles. So it's good that we get some procedural guidance on this issue, Right Honourable Speaker. Allow me 1 extra minute. Because this is very important, Right Honourable Speaker. We were in Kayunga. After we were taken in circles, we got to the venue 5 minutes to 6 p.m. When the candidate began to speak, 2 minutes past 6, police began to lob tear gas canisters, firing in the air, and so on, attacking the crowd, and caused a deadly stampede. So I wondered, what exactly are you trying to cure? Because, yes, 6 p.m. is the cut-off time, and we are trying to abide by it, but of course we are taken in circles, so we might get there a few minutes late. 5 minutes past 6, you are attacking a huge crowd and causing a deadly stampede. How oyo bamuyita Right Honourable Joel Ssenyonyi. Tambuza video.